Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo programu amaka. Programu eno eragibwa 3ABN TV buli Saturday sawa 3 ez'ekiro ne Wednesday sawa 10 ez'olweggulo. Programu eno ekutuusibwako aba Avento Media. Ngera balina ne app yaabwe ya Avento Media osobola okugidownloadinga ku simu yo n'obanga olaba programs zaffe zino buli wooli ate osobola n'okusharinga n'emikwano gyo beeyongera okutegeera programu eno kubanga tubeera n'ebyokuyiga eby'omugaso naddala ebikwatagana n'ebintu byonna ebikwatagana n'amaka. Tubadde n'omulamwa gwe tuzze nga tutambula nagwo era nga bwe nabagamba ku luli nti ndowooza twabagamba ku luli ne mwami Bikongolo nti programu y'okukuza abaana ffe abajja ogirekera naye tulina bingi ebyokuyiga mu nkuza y'abaana era twatandise omulamwa gw'okulabirira abaana bw'oba omuzadde oba omuntu alabirira abaana nga baliko obulemu ku bwongo oba ku mubiri. Omuzungu kyeyaliise nti raising children with disabilities or with special needs. Era nze Evelyn Lufafa nga ndi mu budaabuzi professional counselor. Nkola Makerere University as a university counselor naye my private practice ndi marriage and family therapist. Naye sikoze zekka era nkoze ne munange kati afuse munange Grace Bisheko era nga bujjaja kweyongera yeyanjule ebirimu gyakola. Yes. Amanya nze Grace Bisheko ndi mukyala mufumbo ndi mukyala mulimi era ndi mukyala ina company yange Grace Enterprises Limited. Era nkola counseling, marriage counseling mu biseera byange eby'eddembe. Nsanyusa nnyo okubeera wano. Era nabagamba ndi muzadde. Yes, ekikulu nnyo era oli muzadde olikyakulabirwako. So nga tetunatandika katuwonge programu eno mu maaso ga Mukama tulyoke tutandike. Era Grace ojja tusaba tutandike. Katonda affe omulungi tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubaako bye twogera eri abawuliriza. Tukusaba amagezi, tukusaba okutegeera. Beera omulungamya programu eno wetuviirawo nga n'abawuliriza buli omu alina kye yeerondeddeyo okulaba nti afuuka omuzadde omulungi. Tukuze abaana baffe baveemu basobole okuweereza. Bwetyo tukwegayidde okutamya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo Grace olw'essaala eyo. Grace omulundi guli mu programu eri gye twakola naawe twayogera ku engeri ey'okukuzaamu abaana oba omwana ng'aliko obulemu either ku mubiri oba ku bwongo. Era ne tugamba nti ekiri common nti abazadde bamanyi nnyo obulemu obw'oku mubiri disability eri physical nti omwana oba tutasobola kutambula nga talina ekimuyamba okutambuza device. Naye twagamba nti waliwo n'obulemu obusobola okuba nga buli ku bwongo bw'omwana. Naye emphasis yali nti omwana ono si kaasi si kibonerezo kuva wa Mukama naye Mukama aba amukuwadde ng'amanyi nti ojja kusobola okumulabirira. Ekyasinga okunsanyusa mu programu eno nti Grace watuwa example eyo living example era neŋŋamba omulabi wa 3ABN TV nti kikulu nnyo omuntu okwogera ku kintu kyayiseemu. So n'omusomesa aga nti no experience is the best teacher. So oyogera ku kintu kyonna mu experience era nsuubira nti omulabi wa 3ABN TV ajja kuganyulwa nnyo. Twayogera ku bintu bingi byewayigiriza abantu engeri nga bwe byatandika naye era still n'osookera ddala okukitwala wa Mukama then n'okitwala mu basawo then kwegamba ne weeyongerayo mu myaka egyo gyonna 8 nga mulabirira omwana ono. Naye olwaleero Grace badde njagala omulabi wa 3ABN ayinza okuba nga ayagala okutegeera mwogedde ku depression oba depression kwegamba obulwadde obwo kyeki kwegamba bulina ntegeera ntya biki ebibuleeta likely causes. So njagala tutandikireko awo Katonda omulabi ategereko ekibuleeta
ebimu biyinza okuba nga biva mu maka gaffe. Bwe kiri. Yes. Kakati depression okujja mu baana omwana neyennyeka kiva ku bintu biki bingi. Yes. Kakati ffe ng'abazadde abakola tulekera nnyo abaana abakozi. Exactly. Embeera eyo tetumanyi omukozi ayisiza atya omwana. Okitegedde. Kakati oluusi ekyo kikosa abaana obwongo bwabwe naddala nti babeera bakyali baki bato. Kakati ekirala nze waliwo ekintu kye natunuulira okuza omwana omutuusa ku mwaka gumu kitundu nakozesa abakozi 8. Abakozi bameka? 8. 8. Okukuza omwana atya era nentuuka nga ngamba bannange nze nkuza president wa ggwanga. That is serious. Yes. Naye abantu bemulekamu tebali professional. Kwagamba change eyo omwana buli kaseera abanga amanyiiro ono ate naavaawo n'agenda. Abanga amanyiiro ono kati atajjukira tulinamu abaana balina ekikula nga baagala nnyo. Jukira kati abeera ali attached to babeera attached ku muntu oyo. Ate naakola ki n'agenda. Kwegamba n'ekyo nakyo tukiraba oluusi abakozi oluusi ne bwaba mulungi ng'ogoba naye tomanyi nti kikola ki kyekikosa ku ki ku baana kubanga yo amutwala nga family member oba okiraba. Kwegamba okukyusa okwo abakozi n'okubalekera abakozi embeera gye babayisaamu n'okuba nti maama tobeerawo kubanga kintu kino we nakirabira wabanga okusomero we bankubiranga ne baŋŋamba jjangu obeereko ku ssomero n'otuuka lwo waŋŋambira nti bw'oba ng'ogenda fo alonga jjana oba nnaku nnyingi nga tobeerewo ewaka toyogera tamanya olw'ensonga ye nga bw'amanya mami tali waka nga kimuyisa era agenda kundekawo kwegamba ekyo nga nakyo kimuleetera withdraw oba kitegedde. Kakati ate n'ekirala tukwata abaana bano ne tubateeka mu masomero nga bato ddala ate nga tunava ku ekyo kyogereko ekyabakozi ekyo kuba abantu tebakyusa abakozi nti kubanga ntino okuba oli muntu mubi naye in most cases wabeerawo omwana ng'alina obuyisa ng'ogamba no sijja musobola but unfortunately baby ono ow'emyaka 3 ow'emyaka 4 yaba tabulaba alaba anti kati anti oyo era aba afuuse one of the attachment figures. Njagala ekintu ekyo nkyogereko era attachment figures. Kakati that means omwana ono ali exposed ku separation distress. Nga ebaddewo leero neruli abantu babalungi bagenda bonna bagenda so ensi eno etiisa ensi eno teweesiga muntu anytime people will leave you. Ekyo so I wanted to just help a parent omwana ono during all those periods. Kakati nze kyenjaga kuyamba ku muzadde ali eyo nze kale bwe naleetanga abakozi bange nga muwa omulimu gutya gumu kulabirira bebi ebyokwoza ebyokulongoosa ebyaki nga sibiteekako maki maaso attention zanya n'omwana wange ngoye nzisangawo bwe ndaba ziyitiridde nga nfunayo omuntu nga nyambako okukirininga kwegamba nga nkola byonna okulaba nti ono ateeka attention yonna alabirira omuki omwana era nze mu bbanga lye nalina abakozi nze njagala njogera amazima saalaba nti nalina omukozi omubi kubanga nze kye nabaagalanga baakikolanga naye lwakuba engeri gye baalinga batoototo nga bapaala n'abasajja ne bagenda n'okufuna omulala eyo separation distress nenokinga omwana ate ebeera ku bwongo oba wano tokiraba omwana yeesika n'akaaba naye nga kiba registered kiba ku bwongo nga kiwandiise abantu tebali permanent ensi eno nzibu jjukira aba yakajja mu nsi tannamanyira mbeera eyo ye buli kyalaba anyweza bunyweza so kwegamba omuzadde ali eyo bw'obanga olina omukozi totunuulira nti yasiimudde atya enju tunuulira nnyo alabirira bulungi omwana bw'abanga kyekyo ekirungi kyayina ebirala bibuusa amaaso kubanga at least osavinga obulamu bw'omwana ono the emotional part ne future mental health era nse omuntu mubuuza azannya n'omwana nti azannya n'abeera ku muzannyo tafumba ebyo bireke teyajja kufumba
yakusanga olya osobola okwefumbira sobola ofumba akuba ogenda okukola wetaaga omuntu okuyambako sometimes okukuumirako ku mwana naye singa kyali kisoboka Grace ndowooza kati when you see years back and now you would feel like nina okutuulawo omulabirira naye as a young parent usually tubeera aggressive oba tokimanyi omanyi abaana babeera n'omukozi nze ngenda kukola naye ng'oba tomanya kikyo enkovu z'oleeta ku bwongo bw'omwana so kakati omuzadde ali eyo bw'olaba ng'omukozi alina ekintu kimu asobola ozannya n'omwana omwana n'asanyuka n'abeera comfortable n'amuwa ebyokulya n'amuwa ebyokunywa bwefuna baketi wateeka boto na bikopo bikola ki biddugala ng'obikka ng'olwaggula ofuna akuyambako okutereeza ebirala bibuusa amaaso olabe ng'ekisinga obukulu ye omwana ono their mental health and mostly naddala science egamba nti naddala from 0 to 8 abaana balina okubeera ne consistency bwebanga programs nga bw'ozikyusakyusa bwotyo n'obwongo bwe bubeera bwe bukyukakyuka akula ng'alaba ensi totrustinga nnyo bantu kyekiyinza okuleeta okwenyamira okuleeta in life ate nga ekirala tuteeka abaana mu masomero nga bato naddala abaana abalenzi n'olaba omuntu w'emyaka 2 akitwala mu ssomero kisome ki oba kitegedde kakati kale eriyo amasomero gye tugaa nti abaana babakuumirayo nga bazannya buzannyi ne babeera okuzannya mu community ne bannaabwe awo kiryoke nga bagenda kuzannya naye ng'ereyo ebeere nga last resort tolina kyakukola nga tolina kyakukola but to be honest omwana w'emyaka 2 yeetaaga kubeera mu managed environment gy'amanyidde waka gyali free gyagenda n'asika kiri ekiri naye bali abaana wadde bali 2 years gyammanyi era wajja kubeera waliwo obuteeka don't go there don't touch them you be here babateeka mu cage they are managed a certain very structured program like for dog you know embwa emanyi nti kumakya bansiba bansigulawo saawa zino so kati already otandise 2-year-old kubeera like a dog in a cage aba muto nnyo so kwegamba engeri gye tuteeka abaana ku masomero nga bakyali bato nakyo kibakosa kubanga jjukira agenda mu basomesa omwana agenda otuukayo enewaka abadde na language ya laavu buhaaga every time agenda otuuka wali don't go come bell you know so ebintu ebyo tulina okubyegendereza so much ate ekirala n'ewaka abazadde abamu bayomba conflicts mu bazadde zirina physical omwana ono aba muto naye ng'akaaso kakola ki kalaba oba okitegedde kwegamba omuzadde bw'alaba ng'ate temukwatagana nga temukwatagana mu abazadde kimukosa nekyewandiika ku ki ku bwongo obwo actually era psychologist bagamba nti waliwo brain eno eri alert newabeerawo subconscious bigenda okwo nebyetereka kwegamba nezibeeranga kwegamba kati jjukira kijja tuuka kiveeyo obusungu buli ayagala okubuzza wano ka depression wekakola ki wekajjira ate nekyo omwana ono muba muleetedde obuzibu bulwalaba abazadde abayagala kubataasa ate obwana obumu umanyi okubuza mamire daddy but daddy why are you not laughing with me lwaki balina interest it means nti baagala okulaba abantu baabwe nga basanyufu kubanga kati obeera ne bebi nga muli basanyufu daddy bwadda n'onyiiga nga kabuuza mami why are you not happy oba kiraba kati naye kiba kimukosa aba ayagala consistency essanyu eryo libeerewo mu maka buli kaseera ekintu ekyo kiki
kikulu. Kale ate era ekirala bwe tuba nga tukuza abaana bano nga bakyali bato mu myaka gino emito, kale tulese nnyo TV eno okubeera maama, okubeera taata, okubeera ssenga, abulirira ki? Omwana. Ekuza kwegamba okitegedde TV ewa mama time okwebakamu kwegamba ebeerawo TV yafuuka maid owokubiri. Actually yesingawo esinga nawo. Yes. Kakati ate nga abaana baffe abo abato tebannatuuka ku level era ba TV. Ffe tumanyi kya mulembe era buli ddiiro olisanga mu TV. Ate eri unregulated. Omwana alabanga bw'ayagala. Ate buli kyayagala. Buli kyayagala. Buli kyakaba I want to see this. Nga bama teka tulina ne internet. Abaana bali exposed. Nga bato. Nga bato. Kwegamba ebyo byonna bikosa obwongo bw'omwana wano mu kukula. Kati bw'abanga badda ku TV n'alaba kati nga bino programs ezo zibeerako okulwana okukola ki? Alabira ddala nga bimukanga ne byetereka eri. Okay. Kale katumbulemu katono Grace kubanga ekya TV njagalira twongere okunyonyola abalabi ba 3BN TV. Tovaawo katumbulemu katono tukomewo. Omulabi wa 3BN TV webale nnyo okwekuumira ku program Amaka. Grace, tuvuddeko nga tuli ku TV. Omanyi abazadde naddala kaŋŋambe abato singa kyali possible singa tewaliwo clock bagiyita batya essaawa there's this timing of women giving birth. That clock that closes negabatina kati omukyalo ono akuzeemu takyazaala temutuufu abantu bayizadde nga bakuze because I do not think I can be the same parent nga bwe nali in my 20s. Yes. Kuba kati bwe ndaba omuzadde omuto first of all alaba nga it's modern. It's trending, you know, the young parents will say it's trending, so my child has to see this program. Ajogenda banne omanyi bubebi nabo bubeera n'emboozi banyumya Cocomelon kati yaliko ennaku kati akake kaleme kwogera Cocomelon but the friends it's trending even her she has to see kati n'alaba ki kati okumatiza omuzadde omuto nti omwana w'emyaka 2 tabera ku TV for 30 minutes. That's too much. Ate ne mwalaba anakubeera managed which program gyalaba enakubeera timed kuba blue light eyo affecting ddala direct obwongo n'amaaso. Currently oba omuntu ayinza okulaba nti kyamulembe but do you see more children nga bambala glasses? Ng'ogyeko okuwambala glasses abaana bali aggressive abaana bali aggressive yes era ogenda olabanga omwana ali aggressive kwata essimu kwata tab oba kitagedde tab eri trending obeera otyanga gwe mwana wo talina tab. Kale omanyi abazadde bwe tubeera nga tubabuulira bubuulizi nti jjawo TV mu ddiiro. Me I would say that TV is the devil's altar. Exactly. That laptop you leave your child with yafuuka devil's altar. Ey'essimu efuusa olutali y'omulabe sitaani mu makaago. Kubanga nze mu kujjanjaba omwana ebintu ebimu bwe yabeeranga aggressive ekintu ekimu kye nali nagenderera TV. Bw'aba yalabye ekintu kyonna n'eziba katunzi nga n'ezirimu okulwana aggression ogenda olaba nga ayagala olwana ne banne. Bw'aba ayogera tabaamu kindness
n'omanya ayina kye yalabye ekitali kiki kakati gwe omuzadde ali eyo TV nkwegayiridde gikwate gigabire abanaku ng'oli bwe yagamba oba giteeke mu kisenge kye ng'oli bwe yagamba nti omwenge gulekera abanaku beerabira ennaku yaabwe kakati kwata ogigabe naddala ng'oyagala okuza omwana wo aleme kufuna mental health issues TV gijjeewa ogigabe kubanga ekituufu kiri nti Grace even those who say no ejja kubeerawo naye ekikulu kiri nti can you give the time problem gyetufunye right currently is that abaana bano nga bwe tugamba emyaka egirimu delicate 0 to 8 yes we can stretch to 12 nti bakyetaaga a lot of guidance. So era omuzadde ajja kujja agambe nze nzimonitoringa naye nga remote agerekedde omukozi yateekako omwana byalaba omukozi ajja agamba omwana yalabye katuuni naye katuuni kizaalaba ate yazirabidde ebbanga ki abaana ennaku zino bayisanga katuuni ekyo kimanyi you know beyisanga katuuni beyisanga katuuni obwongo bwabwe bwonna buli programmed ekitegeeza they don't think oba kiraba kakati omwana ono byalaba bikosa obwongo bwe okukula ne buba nga tebukula bulungi so nga edda twakulira ku mipiira gya byayi buddole bwe tusala ne tutunga n'engoye nekiyamba omwana okukula obwongo ng'akula yenna ate nekira kati olaba ng'omwana kati nga nze kankube live example recommendation gye bampa mu ddwaliro naawe gye wampa nti omwana bw'aba alaba TV ebeere guided strictly 30 minutes nejjukiro ono yali above 8 years n'ate kati ono omuto n'omuteeka ku screen ebbanga eryo lyonna n'abiruuko kakati bwe bakajjako ne kakaaba nnyo nagamba put mutereko TV omwana akaaba TV awo nefuuka maid nefuuka nga nefuuka maama nefuuka maama so kwegamba eyo nsobi nnene nnyo ku mulembe guno so in other words you're trying to tell us nti kino kirina effect nnene ku bwongo bw'omwana nnyo asobola n'okutandika n'afunamu n'obulemu obuvaamu ebintu ebitali bulungi yes kubanga mankisi mankiddu bw'omwana bw'abanga alaba batta enkeera bw'akeera natta muganda we tubyewuunya tolina kyewuunya byabadde alaba yeyo training gy'obadde omuwa alaba buno obuntu nga lwaki naye takikwata agambe kangezeeko ndaba oba kituufu mayina bwe twali abato nkubulireko nali njagala okuyiga okukuma omuliro nali ndabanga bakola akabiriti so neŋŋamba naye nkakwatako ddi era njukira na gatheringa bannange neŋŋamba mujje mbayigirize bakuma akabiriti nenkwata eggulire nenkakuma tewali bantu bakuma bwenkakuma omuliro nemudduka negukwata munju bweguli kati nempulira omuntu ebigere ffe twatyanga abazadde tetulinga abaana b'ennaku zino batutunula mu maaso neŋŋamba why neŋŋamba oyo dadi azze nengusula wansi w'ekitanda wansi waki w'ekitanda enyumba nekwata omuliro okitegedde netudduka so you can see how children can be curious kyalabye ayagala naye akikoleko naye kati feera twaliku ebyo ebiriwo naye kaakati ebiriwo kukwata mundu natta kukwata kiso ate nga sitaani kyembagambye nti devil's altar yasomesezaako baana kyova olaba nti omulembe guno abaana betta abaana batta kubanga bye tuba training nga wali ku TV bye balaba exactly so omanyi ekintu kya TV oli ne bwalaba tukiruddeko nga bw'okiyise it's the devil's altar waliwo n'omuzadde yaŋŋamba nti yali ayonsa omwana we yali baby wa 1.8 months I think naye nga bwe lwamuyonsa aba ayagala lwamala ebbeere ng'ayita amukuumako maneja wawaka ngamba jangu otwale omwana ono ayagala kulaba simuye wamuyonsa ali kusimu omwana abayo nkayagala kutunulirako mu face ayagala kusekamuuko naawe
kati omwana ono naalabanga naye ono omuntu muntu wa kika ki. just give me her breast ajja n'ayonka immediately n'adduka n'agenda housemaid ono n'amuvaako mama yagenda okulaba nti but why until she realized omwana ategedde nti ono tambeera kutandiiko kammale ngende ewooli you can imagine gwe omuzadde omwana we atandise okufuna more attachment with an external person agenda n'okuvaawo ate era singa weetegereza ennaku zino we have so many sexual issues mu baana naye ng'era byonna babiraba ku TV ffe ebintu bye twakula nga tetumanyi nomala ne campus ngobe no nga twalina ekyalo ne TV ati Tom and Jerry black and white ogera kulaba ki gamba nga tugana na bannayibbaye nga ziri timed saawa nya tenti nga biwedde naye kakati abaana ebintu byebalaba okuva ku makya paka olw'eggolo ate tubaleka ne bamaid ne balaba pornography kakati omwana omusuubira kukola ki kyalabye tamanyi by the way abaana bano betuleta maka gaffe Grace there are children who are not trained anywhere nti alina any ethics nti amanyi nti no kati kino kibi ku mwana ye aba alowooza omwana ono ow'omwaka gumu kitundu ne bwe mbanga ndaba pornography wange tategeera actually njogedde ku mukozi yali muzadde nga bwe ngamba abazadde abato abali mu 20s awo yali alaba amulabira ku TV so nenkyala nengamba ng'olaba blue movie ate omwana ng'ali wano this one doesn't understand nga tamanyi nti ate ono alina black mind kali awo katunula naye nga nako bwe kakubayo eriiso bwe kalaba ebyako nengamba oh my god damage Joteese ku mwana ono I don't know if you'll be there nga byayitamu you can imagine so I'm really that's what I'm saying singa waliwo stretching people can give birth when they are much older I think because somehow when someone is older kati Grace says no bubaga nti jawo TV to be honest ojijawo because olabera for what nakati prison I know yes olabanga really just the TV with my child the younger you are you'll be like first it's trending my child must buli muntu alina okujja alabe nti tulina TV TV so it's really a dilemma that means to know mulimu munene okukola mu bazadde abato you've told me that you do marriage counseling I do marriage counseling so bye bintu bye tulina okuyigiriza abazadde abato to regulate tukendeze ku bulwadde obw'abaana obugenda okujja obujja okubeera mu future nga tebakimanyi koze endala njagala oyogere ku environment y'amaka wadde ojogeddeko conflicts naye waliwo ebintu ebimu abantu betubeera nabo mu maka nabo basobola okukosa abaana awudde nooba olinayo engeri wali okirabyeko oba wakirabako in your own house nga mubeera n'omuntu naye nga atulugunya mubaamu abantu ababeera ewaka nga batulugunya abaana silently bwe mubeerawo they are little angels naye bwe muvaawo they are devils to these children kwegamba oluusi n'abantu betubeera nabo mu maka gaffe tubegendereze ekyo kikulu nnyo tubegendereze nnyo ba anti ba anko balina engeri gye bwatukiramu abaana okitegedde omwana wano wewaka ewaabwe wazanya awo tozanyirawo goba mu nnyumba genda muzanyire bweru muggalawo kakati ekintu ekyo omwana kimukosa era osanga abaana abamu nga bagamba nze bwe nnaakula saagala bagenyi wange era singa okiraba abaana abamu bakyogerera ddala nga bagamba batumalako emirembe tesobola kutuulako wali mu ddiiro kati ekintu ekyo kikosa omwana n'alaba nga newaffe ate nze ngenda kweyagalirawa nga takola ki tayala so that means nti abantu betuleta mu maka abazadde ekintu kuba as a therapist out there oluusi mubuuza omuzadde nti n'omuntu ono gwe mubeera naye mu nnyumba are you monitoring abazadde abasinga bw'abeera oba brother we oba agamba oyo si kisuubiramu
Okitegeera. Ekyo sikisuubira talina kyayinza kukola. Ngamba really naye bw'otwala omwana honestly yekka ayinza okugamba ebintu naawe n'otya. So ate bambi abaana basirikana ddala abaana abalenzi basirika abawala oluusi boogera bo kikula kyabwe naye abaana abamu asirikira ddala oligenda okimanya ng'ali myaka 25 3 naye nga damage already tosobola kukola tosobola gijja ate nekirala oluusi tutwala abaana mu barelatives barelatives abamu ne batulugunya abaana boogera ebigambo ne babavuma ne bakola batya omwana ne bamutulugunya ate ajjukira omwana buli kyoyogera naye you are speaking a blessing into their life oba curse olibaga chana gwoli kisiru that is a curse already. It's true. Omwana era kulya muli nga kitwala nti musiru ddala kuba I think I spoke to a 25-year-old woman somehow kuba yali so she had nothing she liked about herself when I told her that, but she's a very beautiful girl. I doubt. Growing up, my sisters told me I'm the ugliest. But to be honest, she's one person you just see once and she's a very beautiful girl. Nenga yagana kubanga bali bakiwandiika ku bwongo bwe kuvanga mtu kirabe kino kyobola alina kibi. So I think it's very important omuzadde okubeera in touch n'omwana and to positively affirm your child. Yes kwegamba okumugambako ebintu ebirungi eby'omukisa byokka ebiyamba omwana okukola ki okula obulungi kubanga bw'okula omwana omuyitambwa era yagamba era ndimbwa era nze ndi musiru ne mama wange akimanyi kakati mu kusomero lwaki nzuukuka nsome already ne mama akola ki oba kitegedde ndi musiru kati teacher ne bwamugamba you are stupid agamba even my mom knows ne mama yakikola my mom said I'm stupid kati olwaki asoma oba kitegeera so Grace nga tugenda mukuumulako ndabira ddala nti twali mu program wano lumu ne mwami Bikongolo n'agamba nti omwana project it's really a huge project. I see it now as I'm older. Sincerely, omuntu nga muto ebino ebintu abatabiraba alaba it's obvious you just give birth akulenga bwayagala but it's really a huge project. Buli kyetukola kirina kyekigenda okukosa omwana in the future either okuvaako obulemu naddala buno obw'okubwongo obuli physical maybe people have other ways to deal with it as we come from the break naye katumulemu katono tukomewo omulabi waffe wa 3BN tovaako. Mulabi wa 3BN TV webale nnyo okwekumira ku program amaka era tukyagenda mu maaso nga tuyiga tuvuddeko bwe tugenze mu kuwumula tubadde twogera ku bintu ebiyinza okuleetera abaana bano naddala obulemu ku bwongo ng'oggyeko buno obuli physical kuba Grace obuli physical nabwo bulina ebirala ebibuleeta ate ebirabirwako kati maybe omwana tebamutwala mu ddwaliro afunye stroke okumugemesa byonna abazadde abamu bagamba eri eddagala tugenda tutira abaana nange lijja kunzitira omwana wange ne bagamba omanyi nakolako mu community ey'aba refugee waliwo bannaffe abava mu nsi erimu gye sijja kwogerako they don't tebakkiririza mu ddwaliro mukyala tazalira mu ddwaliro azalira waka ate bazaala abaana bangi
naye twagendanga mu community eyo particularly nga family emu ina abaana 8 naye abaana nga 4 balina physical disabilities oba cerebral palsy kwegawasanga abaana nga bangi nga balina those issues so we tugenda mu culture yaabwe ne tuyiga nti tebagalira kwesembereza ddwaliro so ekyo nakyo kikulu by the way disabilities eziri physical major ezisinga zijja lwawo muntu butazaalira mu ddwaliro so that means that's avoidable omwana omuntu n'agaana okutwala omwana okumugema ate ddwagala nga lyabwereere actually nga gavumenti eyiteeseewo egambe mwenna abalina abaana mubaleete waliwo okugema kw'ekikungu you know ne batandika manyi abantu balina theories zaabwe eddagala omanyi lirimu gundi tutwala mwana wo tetwakula naye nga mu time yaffe abaana abalema baali bangi baali bangi actually it used to be even a fear that anytime I can become you know in this modern society kati tuna abaana unless nga those issues zivudde ku you know maybe ndia ekirungi ogenda kwogera ku nutrition maybe utagenda for antenatal obutazaira mu ddwaliro obutakola bintu ebyo byetaagisa so meaning bino ebiri physical if someone can do ebintu byonna ebyetaagisa tusobola okureducinga nnyo ku physical disabilities ne mental so kati anti-mental manyi yo terabika kati bino ate byetwogerako biri salient abantu bayinza obuta someone may not even connect and mental problem how tibikwatagana nemunange bikwatagana nnyo and the good thing twagamba nti Grace is a lived experience ayogera ku bintu byalabyeko akuzizza omwana ate omwana ono avuddemu muntu wa mugaso nnyo but imagine Grace ng'omwana ono agamba to hell ngamba nalibadde namuziika okitegeera but as a parent wakyetekamu nogamba omwana wange mufiirako buli ekikola kyonna nga kyamagezi tugenda kikozesa naye Grace wadde twogera causes naye waliwo ne causes ezimu nga eziri mu family omanyi genetics zino omuntu line gyavaamu bwebanga waliyo omuntu mu family nga yakirinako mubaamu family zogendamu n'olabanga abantu akasonga katono nga kamujjako akasonga katono oyo gundi wa ntondo tuziyita ntondo si kyekyo oyo naye tasoboka tayagala bantu obwo bwonna bu disabilities ate nga butambulira mu ki omusaayi oba kiraba oli naabanga ye kwegamba kabanga selfishness oba simanyi ngeri yakaleetamu abeeranga self-centered buli kimu kwegamba bwebityo oninga buli kimu kakyeyagaliza nga twolaba kivaayo nnyo kibeera kiraga nti waliwo ekitali kiki kituufu oba okiraba kakati ne bino oluusi mubaamu famire n'olaba nga akantu katono wokawe oli n'atambula oba oluusi temutegeera ki omuntu n'atambula buki butambuzi ebintu ebyo tulina okubyetegereza ne tulaba kubanga ate mental disabilities mu family zitambuliramu 50% 75 paka lwezituuka nga tekyakola ki nga mulingaga ku 4th generation oba kitegedde so n'olwekyo kati mubamu ebintu byetulabanga you don't have to take it for granted nze ennaku ezaaliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti omwana namututte kusoma naye okuva namututte ku ssomero embeera yakyuse namugamba nkwegayiridde nkubira twogere tannankubira nemugamba omwana abadde very outgoing nentya nti tikyalabika yamubogoledde nemugamba never abaana abato basonyiwa mangu ate nakikwatirira ku ssomero ate nakizza n'ewaka kitegeeza waliwo kyebatrigalinze kyebalina kati alina okulaba omusawo ayamba okomyawo omwana ono ng'ate akyali nga tannaba kweyongerayo ki nnyo
kwegamba omuntu Katonda akulazeeko nga bukyali oyina okukwatirawo nga bukola ki nga bukyali. Yes, so in other words ogezaako okugamba nti tugezeeko okulaba ebintu bw'olaba nga ekintu kino mu family mwe ekiri that means kola early intervention omwana ono omuyambe nga bukyali aleme kugenderera nnyo kubanga nga bw'ogambye actually omwana bw'omufaako ayinza obutawona extremely but era tabeera aba ne coping mechanisms aba ne coping mechanisms namwe mubeera n'engeri yammwe gye mumanyi okumukwatamu ne mubeera omwana ono n'akula n'afuuka muntu wa mugaso. So kati Grace mbadde njagala oyogere ne ku bintu by'endya nutrition eno kubanga nga bwe ngambye omuntu oyinza omugamba nagamba abazadde ku bya soda oli nagamba but what's the relationship between soda n'omwana wange ekintu ekyo kubeera hyper yes ekintu ekyo kikulu nnyo kakati ennaku zino kampuni zitwanguyiriza obulamu okitegedde yes parking soda simanya bikiye sausage chipusi ate nga byetwagala omwana wange wa class naye nze ekintu kyembabulya from experience omwana buli lw'omuwa soda alimu sukaali mungi amuleetera okuba hyperactive n'akyamuka kakati amaanyi ago aba alina okubaako wagasa either ajja kuba banne oba ajja kuba distracted ajja kubeera sit down no I don't want kubanga amaanyi yagaki ageewulira naye nga googamuwadde kale abazadde tetukyalina buvunaanyizibwa tusobola okukola juice okuva mu watermelon n'okola ow'ennaanansi n'okola ow'amenvu watermelon ayononeka mangu n'ennaanansi n'abikuuma nti omukola ku makya oba okiraba kaakati abazadde tulina okuyiga obuvunaanyizibwa eri abaana baffe abaana tubawazi kwenkya ne tuzibatika nga bagenda kusoma kakati ng'ogyeko nti kyafekitinga omwana ono just okubeera hyper ate abamu kiba draininga energy n'olaba ng'omwana buli kaseera afuna seizures ne bamuza omwana yazirise n'agweri omwana yakalambadde naye nga biva ku byokunywa bino bye tuwa abaki abaana nze therapy emu gye bampa kujja abaana ku soda which is very very key soda n'emmere ensiike eyo ffe twerira muwogo olumonde matooke emmere yaffe eya bulijjo bagiyita batya organic food kwegamba nezibanva tuli emmere eyaffe eyaki naye abaana n'osiika buli kintu kukyalirako olumu kikyandiko kyajjukira emmere nga olaba eri organic buli kimu kwega nsi birongooseemu emmere nga bwevaayo bwogirya whole food yes. So kwegamba kiyamba omwana alyako kitono nakkuta bulungi ate naaba nga talyankuza njaga mulaba abaana bemuwa busoda bu chips kumpi buli ssaawa balya nalya bu crisps nalya balya in between meals ate oluusi ekibaleetedde ne problem ya obesity obesity ejja ne sukaali ejja ne pressure mu baana abaki abato kakati ng'ogyeko ebyo naye obwongo buno obukosa nnyo n'ebyokulya betuwa abaki ffe tulowooza gwe mulembe naye ate omuzadde akola ekyo omusaasidde kubanga weza waletiyo ogenda tambulako otwale ogenda India nga togenze kulambula wabula kola ki kujjanjaba genda US nga togenze kulambula wabula ogenze kola ki kumujjanjaba endwadde which is too much money it's too much buli obujjanjabi bwe buva mu primary health care ne mugenda mu secondary ne mugenda mu institutionalized kwegamba kiba kisusse so nze nkubiriza abazadde tubeere babuvunaanyizibwa mu kufumba emmere tufumbire abaana baffe ebintu ebigasa emibiri gyabwe omuntu nze nsobola okulya ebijanjaalo enkya n'endya kawo luli n'endya choloko kwegana n'ofumba emmere n'ofumba akanyamako n'ofumba enkoko naye nga si bisiike n'obifumba bulungi n'olya ate n'obeerawo oba okitegedde naye ate bwe tumanyiza abaana ebintu bino ebisiike oyo n'obwongo bwe ate n'obulamu bwe actually Grace obadde oyogera kati ne ngamba tubadde twogera ku bika
ebyobulwadde by'obwongo oba mental disorders ez'abaana zebafuna nga bakyali bato wetunulira omwana ali autistic buno obulwadde obw'omwana okwesika ennyo okubeera ate n'olaba ne ADHD hyperactive disorder omwana nga now imagine omwana alina hyperactive disorder okubeera nga ajamuka nnyo ekiseewo obulwadde buva ku bwongo then osanga omuzadde oyo mwana ali mutwala muke agenda mugulira fries french fries amala muwene soda omwana olwedde alina obuzibu ku bwongo so in other words bwenga omuzadde oyongeramu kwegamba obeeranga osesaamu nogaa kati kyamukira ddala kati awo te n'otabuka ogenda okulaba omwana yeeyongera ddala ate bw'amala n'akuba ebidongo ewaka nebireekaana olumala n'amuterako TV olwedde omwana alina fitted disorders ate omwongerako mwongezi so kyetubadde tuemphasizing ati relationship ya nutrition embeera z'awaka zirina kinene nnyo kizikola omwana atali mulwadde oba omu-exposinga bwekiri ate ono omulwadde kibeera waasi kuba Grace nnako omuntu gwe mmanyi gwe sijja kwogera akuzizza omwana ali autistic ali mu myaka kati 2 naye njagala kutegeeza omwana oyo yabavuga the best driver omanyi babeera ne intellectual ability nga yamaanyi so bwe mujja identifyinga ne mugikozesa abeera muntu wa mugaso naye abazadde bano nabakyalirako nendaba kye bakola ewaabwe emmere yo ly'omwana alira ku time specific foods not just anyhow rice bwe bityo emmere eyo gyoyogeddeko eri organic whole food omwana ono so ne bwaba ng'afunye reactivity ebeera reducinga bwekiri so omuzadde alaba 3BN togwamu maanyi n'ogamba naye nze kino ekyana ate tokiyita kyana kyalole muyita omwana manya nti omwana oyo alimu omugaso omwana ono kati driver w'abazadde very interesting bw'oba omusanze amanya g'abantu tageerabira akuyita erinnya lye nagamba Grace how are you you know ayagala nnyo omukwano ahaginga era omuzadde we bw'aba takugambye nti no baira omwana wange ono abadde ne spectrum yaki tosobola kitegeera naye nsanze abaana be balese awaka nze kenyini mbalabiko nga therapist olunakuyita n'ogamba naye kati ate okusoma agamba twamugjayo kubanga baali bamutawaanya ku ssomero naye mpulidde story yo ng'ogamba omwana you kept trying out lino essomero terijja mukolera ngenda mutwala mu lino that means that you were wali intentional so njagala abantu kwegamba oba your last message ku kintu kino ekyo nutrition and so on okiwumbeumbe wamu omuntu akitwale kakati ng'omuzadde gwali eyo ekintu ky'olina okuyiga nti bw'oba n'omwana bw'atyo ng'ayina ekintu ky'olaba nga si kya bulijjo naawe kennyini manya nti oyina okukula mu bintu ebimu n'omanya nti togenda kweyisa nga bawala bato ng'oteekako TV n'olaba bino n'olaba biri oyina okwefuga ate okwefuga kutandika naawe n'omwana n'ayigira ku ki ku ggwe n'ebyemulya okwefuga kutandika naye muzadde kubanga gwe soosi waabyo ate n'ekirala kye tutakonyeeko okubeera organized abaana bano babeera baagala nnyo nga ssaawa emu tuzukuka kusaba ssaawa eno okugenda kino ssaawa eno kino tebaagala nnyo programu awogira ssaawa nya ate kakati tugenda wajjajja gundi kimukosa nekimukosa nekikola ki obeera olina obbagamba nga bukyali ti kino bwe kiti kino bwe kiti kino ne bakulaba ng'oli muzadde ow'obuvunaanyizibwa kwegamba nga naawe obikola tekiyamba mwana eka naawe kikuyamba to become a better person. We were in your Grace. I think abantu balina kye bayize mu gundi eno gyo yogeddeko era omulabi wa 3BN TV programu eno era tujja kuddamu tukyayogera ku baana bano
olulala tugenda giddamu togamba nti no yinga ebimu temubyogeddeeko tukyasoma era katusabe tuggalewo eno program until we meet in program endala kama tukwebaza olw'akaseera kano kotuwadde tukwebaza olw'obulamu obulungi tusaba nti nno otulungamye mu byonna bye tukola mu nnyala ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Yatuwesa mikono ebiri, yatuwesa bumalirivu, oyagala ng'oyo Mukama gwakuwadde. Ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde. Okuma ng'obwesigwa endagaano ginyweze. Tewali kintu